Kati giweze emyezi 3 n'ennaku 4 bukyanga gavumenti ekakasanga bwe twalumbibwa obulwadde bwa COVID-19 obufukamiza ensi. Omuwendo gw'abalina obulwadde bwa COVID-19 mu Uganda kati baweze 85 so nga abaakawona bali 717. Omulimu gw'okujjanjaba abalwadde bano gukolebwa abasawo abakugu abeewaayo okulwanirira obulamu bwa bannayuganda era nga buli omu azze atendereza omulimu abasawo abo gwe bakoze. Kyokka ab'ekibiina ekigatta abasawo mu ggwanga ki Uganda Medical Association bagamba nti wadde bannaabwe bakoze omulimu gwa ttendo wabula bakizudde nti bangi ku basawo bano tebannasasulwa ssente ng'asaabawandiisi w'ekibiina kino Muheereza Mukuzi bw'annyonnyola. Tusaba gavumenti okulaba nti bano abasawo b'oteeka mu treatment centers ne bakola mu situations nga ziri stressful n'otabawa ssente zabwe. Twalaba abantu abangi nga tebasasulwa misaala naddala bano 5 bebaawa emirimu naye nga tebali regular nga tebabasasula. Kati abasawo bano baagala aba minisitule y'ebyobulamu bannyonnyole lwaki abantu bano tebannasasulwa. Mu ddwaliro Fort Portal baakizudde nga abasawo bana bokka be baasasulwa so nga ne mu ddwaliro Hoima abayo bakaawatwa nga ntulege. Abasawo bavumiridde ekikolwa eky'obutasasula bannaabwe ate nga aba minisitule y'ebyobulamu bamanyidde ddala nti obulwadde obujjanjabwa bwa mutawaana. Kiteeka obulabe kubanga concentration yo yonna ogiteeka oluusi ku musaala ogiteeka ku ki oluusi n'ojjamu obulwadde obwo. Mukuzi era ategeezezza nga bw'akizudde nti n'ebikozesebwa mu kwetangira obulwadde buno mu malwaliro we bitaliiyo. Mu ngeri yemu abasawo balaze obweraliikirivu olw'okuba nti abasawo ababadde babayambako ekiseera kyabwe eky'okumaliriza okusoma kinaatera okutuuka ate nga gavumenti tennafuna bantu bezzaawo. Kyokka abayizi abasoma obusawo bategeezezza nga bwe baawuliddeko oluvuuvuumo nti bayinza okubagaana okuwummula. Basabye gavumenti bwe beeyagala okubasigaza ebakakase ku mirimu gino mu butongole. Then batuwe contracts eziri temporary oba si kyo batu employing abasawo ba government mu public service tukomewo tujjuze gap eno egenda osigala amabega nga basawo abasukka mu 10 bavudde mu malwaliro. Ekyo kye twandisabye nti minisitule kye yandikoze mu kaseera kano kubanga eteeseganya naffe oba etubuulira ne tusobola ogenda mu maaso nga tukola nga tuteredde bulungi nga tetuli ku bwerende wabula twasazeewo ffenna nga gavumenti yeetegeke okuwa emirimu bano abasawo abali mu kugezesebwa singa bavaamu bulungi babawe emirimu bulungi batandike okukola. Kyokka omuwandiisi ow'enkalakalira owa minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine bwe yabadde ku UBC nga bawembalirira yaluŋŋamiza ku by'okulwawo okusasula abasawo bano. Naye abalala I got to know nti n'abalala be twasasulako emabega abalala baali tebannakufuna ssente nga tetumanyi lwaki naye olwaleero batubuulidde ekyo kizibu kyali wakati awo mu commercial bank. Shamshad Naruja yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.